afternoon oluganda musiibye mutya basebo ne bannyabo banyufe nate okuddamu okwogerako gye muli tutandise wiiki empya twebaza omukama okulaba byonna byatukoledde olw'okutukuuma n'olw'okutulabirira twebaza okutukuumira abantu baffe abali okumpi ate n'abali ewala mwekiriza atulika sande ya 17 mu budde obw'omwaka mu ngeri y'enjawulo ate ku luno kyanga lubanga lwa mmindi tukuza olunaku lw'abakadde mu ngeri y'enjawulo bajjajjaffe the grandparents abakyali abalamu ne tubasabira mu ngeri y'enjawulo abo mukama be yayita bafune ekiwumulo eky'emirembe papa yasalawo olunaku luno tujjukire bajjajjaffe sande eriraanye olunaku lwa Yoakimu ne Anna betumanyi obulungi nga abazadde bannyaffe Bikira Maria so mu kino twebaza Katonda olwa bajjajjaffe kuba mwe tusibuka tebaakoma kutuwa bya mubiri gwokka n'eby'omwoyo bangi muffe eddiini eyo gye tulina gye tusoma bajjajjaffe obuyigirize bwe tuliko busibuse ku bajjajjaffe bisanga nga bo tebaasoma naye nga baweerera bakadde baffe ne bakadde baffe ne bamanya omugaso gw'okuweerera nabo ne batuweerera bye tumanyi bingi tujje ku bajjajjaffe bamanyi bingi bye bazze batuyigiriza n'empisa ze bazze batuyigiriza so bajjajjaffe abo lwe lutindo olugatta ebyaliwo n'ebiriwo kati bajjajjaffe abo basaba era kyalina mirimu mingi egy'okukola babeera abo nga bali mu kwegayira buli kaseera sanga oli akutte esappule ye kaseera asabira ki abazzukulu nga naffe kekadde tubasabire papa atuwadde omulamwa oguvudde mu Matayo omutwe gwa 28 Kristo bw'agamba nti ndi wamu nammwe kaseera tujjukize bajjajjaffe nti omukama ali wamu nabo era papa basaasidde nnyo olwebyo bye bayiseemu nala myaka gino 2021 olwa covid bangi beesanze nga balwazizza oba nga bafiiriddwa nabo bennyini nga bafudde beesanze nga bali lonely oba tetukyasobola kutambula kugendayo gye bali nantala tekyasobola kutambula n'abasaasira olwebyo bye bayitamu naffe tubasaasira bajjajjaffe bonna abayita mu kusomozebwa okutali kumu twayo nno obudde okubasabira ate n'okubayamba abo be tusobola okutuukako bajjajjaffe abo tubaagala ennyo abakyabalina ate tufube okulaba nga tutwala mu maaso ebyo bye baakola yagula ettaka lye n'akulizaako bakadde bo wanibadde ate naawe totula ku ttaka eryo lyerimu ate naawe obeerako byokola oba tolitunda ate edda tutwale mu maaso bye baatandika tulwane okulaba nti ebibeeraliikiriza bivaawo tubeeraliikiriza nga balaba tugambe bo ku myaka gyabwe bwe yatuukira ku myaka gyo nga mufumbo alina omukyala alina omwami naye nga laba omuzzukulu ye emyaka agiyiseemu talina kyamulagawo wadde nga kwegyo emyaka yalina waabeera naye ng'omuzzukulu leero awulira ali wano leero ali wali embeera y'ensi ekyuse kati kirabika nnyo bakadde baffe abo so tufuuka banga yadde embeera egenda eyonooneka tulwana okulaba ti teyonooneka ate kugenda wala tuleme kubeeraliikiriza kubalumya mitima
tufunye abazzukulu, tulina abaana, nebisanga nga tosaana kwogera ani taata w'omwana oba maama w'omwana nga ye alaba bulabi ng'obaleese nga toyagala na kubyogerako, bibeeraliikiriza. Tulina okaba nga tubikola mu makubo amatuufu. Namanya kati ono muzzukulu wange yafumbirwa ewa gundi, muzzukulu wange yawasa gundi, muzzukulu wange akola mulimu bwe guti. Okola mulimu yajjajja ndi awo njiya buki gwotasobola kwogera, omweraliikiriza oba mwana wange muzzukulu muyaaye oba mubbi, lwebityo tuleme kubeeraliikirira. Olaba amasomo gaffe gonna ebisooka bivudde mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri, ate n'Evvanjiri ebisooka. Musajja aleese emigaati ewa omusajja wa Katonda erizeewo, agikubisizaamu n'agabula abantu ne balya bonna ne bakkuta. Ne mu Vvanjiri dde nti abantu enjala ebadde ebaluma. John chapter 6 Yowaana omutwe ogw'okukaaga. Naye nga tewali kyakubawa, Yesu n'agamba mulinawo ki? Kondereya nti waliwo akalenzi akalina wano emigaati 5 negiyenkana ki ku bantu abangi bati? Yesu n'agamba muleete. Ebyo bye muba muleeta. Eg5 kwasinzidde n'agabula 10,000 n'10,000. Ebyamagero ebyo byombi tubyogerako nnyo, kiwasigwe mulundi gwe tusoose okuwulira Kristo ng'agabula oba Katonda ng'agabula abantu 10,000. N'alesera tulise ku baana abantu ababiri. Omusajja oli mu ssomo erisooka awaddeyo emigaati eryerizeewo. Ne mu Vvanjiri akalenzi kano akawadde n'emigaati 5. Tukasebere ku abo. Kati Omukama bw'aba anaakola ayita mu nze naawe, tebiva mu bbanga, zo ng'asobola okukikola. Mayinja amaanyi ga Katonda. He can even create out of nothing. Naye alina responsibility gyakuteekawo ggwe ng'omuntu. Okozeewo ki kyakugamba olwaleero? Ayagala nze naawe tubeere ako akalenzi akalina emigaati 5. Abeerere omusajja atutte emigaati eweerizeewo. Ayagala nze naawe kye tuba tukola. Leka kunyooma ako k'olina. Bale bamugambe sha naye oyo by'alina bye biki ku 10,000 z'abantu. Ako k'olina k'oba owaayo. Tudda ku bajjajjaffe babeera eyo ne yeegomba okulya kanyama yadde amannyo tegakyawera. Weewaayo ky'olina alyeko obulungi. Olwo olw'olumu manyi embeera nzibu, ffenna tuyisa bubi, ne k'olinawo k'oba omuwa. Ate omuntu aba wadda n'abazzukulu bali eyo. Kati ate abazzukulu bali eki? Jjajja takyakola namaanyi nga bwe yakoledde, akola buntutu butonotono. Ate awo kikkakatako nnyo okubanga abakadde abo olina ky'obawa. Tuvudde ku kyabakadde, n'ensi yonna eri ku buzibu. Mukama ayagala nze naawe ffe tuba tuwaayo ekyo ekitundu kye tulina, kwanaasinziira n'agabula ensi, kwanaasinziira okukkusa ensi. Akatono ako kajja okukubisaamu agabule abantu be. Tuyinza okubasabira abooluganda Omukama ayongere okutuwa n'okutulabirira tufune ebyo bye tunaasobola okuggyako ate tukole ki? Tugabire abalala. Tuyinza okusabira bajjajjaffe abakyali abalamu, Mukama abayambe mu bukadde bwabwe, mu buyongobevu bwabwe ne mu nnaku zaffe. Abaafa, Mukama bawe ekyumiro eky'emirembe. Bye baatuyigiriza
tubigendereko, tubitwale nga bintu bikulu, tubitwale mu maaso. Eddiini gye baatuyigiriza tugisome bulungi nga bwe baagituwa. Ekira bajjajjange, eddiini gye nsoma efiirira ku bajjajjange era ku ludda lwa taata. Jjajjaawe azaala jjajja, kati jjajja wange omukyala yasoma obukristaayo okusoka teyalina ddiini, njogera ku bya 1900 awo ng'atandika n'asoma obukristaayo, ebyobusamizi byonna n'abiteeka ebbali, era n'omuti gukyali omwo yabisuula, ne bibeera awo ne bivunda, n'ateekawo omukisa n'ekikolimo, agamba omukisa eri buli alimu omusaayi gwange alisoma eddiini, naye ekikolimo eri buli alimu omusaayi gwange alidda mu byobusamizi ajja kunkumukanga bino. Ebijjajja Yosiya Matovu kyofa tugabye kati yasoma obukristaayo naye ate n'awasa omukyala nga mukatuliki, ne bazaala jjajjange Ana Naalongo Nakanwagi nga naye mukatuliki, ye n'asoma ya maama we, kale ne jjajja naye n'afumbira omusajja nga mukristaayo, nene taata n'asoma ddiini ya maama we, n'amaanyi baagisomisanga n'amaanyi n'okwagala kungi. Jjajja n'ayigiriza kimu abaana n'abazzukulu mu byonna, kwata sappule byonna. Esappule yesaala yange mu nnaku musanyu gyenkwata. Era amu ku baganda baffe ne ku bakadde baffe abasibuka mu jjajja Yosiya kyofa tugabye, abaagezaako okusamira bibagendera bubi, omukisa gwe n'ekikolimo bikyaliwo. Kuliko yabitandika nga akuze, omusajja nga yeekoledde na biki byagenda bimugwako mpola mpola, kati amala kumpulira byafaayo byaffe ndyoka mmanya nti ekikolimo kya great grandfather kyeki kyabugenderako. Luli alina omukisa yadi prospered, ate n'abivaamu n'adda ku ludda luli olw'ekikolimo. So bajjajjaffe biki bye batuyigiriza bitutegeddeko tubikole. Abakyabalira tubabuuze era history waffe kirungi okumanya gye tuvudde. Kati history yenna taba mulungi, mubaamu ebibi ne tubiyiga. Olw'ono ebyo bye tusabira ne tulwana n'ebintu nga tebigenda, cause bw'eba ekyaliwo tebijja kugenda. Ati kirungi bye tumanya wa gye tuva, ebintu byaffe bizze bitambula bitya. Bw'okimanya padde mbonaabona lwakino. Jjajjaffe yatugaananga okukola ekintu bwe kiti. Jjajjaffe yatugamba buli yenna alibba bino nabifuna lwa bubbi. Omanya kati kino kye nnina okutereezaamu. Tetufuga nga tumanya gye tuvudde, bajjajjaffe bakyaliwo n'aba bamanyi obulungi. Ayinza okuba tebakyaliwo naye nga bakadde baffe ne bamu ku bakadde baffe bamanyi bulungi bajjajjaffe biki bye baayigirizanga, biki bye baasimbangako essira. Tufuuka banga tubiteekako nnyo essira, oluba nti tugabana ku mikisa egyo gye baafuna. Olw'okubakwasa Omukama abasaasire era bayambe nga tuli wamu n'abazadde ne bajjajja Yowakimu ne Anna, ate ne muzzukulu waabwe ne muwala waabwe naffe Bikira Maria, ate ne bba Yozefu omutuukirivu. Ongera okubawolereza abakyali abato nammwe olunaku lukye nga muli bajjajja, abali myaka gy'obwajjajja netubagendere bulungi mufune essanyu mu bazzukulu bammwe. Ne mbateekako omukisa kulinyira Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.